You know that in every field where police is, the journalists will be there. And we're not saying that. Sibula omudu agende mirembe sibula omudu agende mirembe Zukuka making sure you show up fresh and clean early in the morning. Guchobo you know manya make sure you show up in the commissariat dinare pulira ngabalogoma ebikongo jemitana ajologoma bobango tuse ondabiranga dala bobango tuse ondabiranga dala pologoma timame pologoma impologome kaba pologome kaba pologome una pologoma I will load and clear. Loud and clear. I will load and clear internet query storage. Yeah, what happened? What's going on? Yeah. Where to I will load and clear. Clear. Will load and clear. Are we clear? Sir. Yes. Make sure you show up. Time for you alone. Making sure you show up. Better wo kumulimu bageya bogera buli wova obogera naye gwe beera wo ekyo tekigana wo yatandika okuwalana olw'endabikayo okuva lwatandika okyusa mutekikugana beerawo ebigambo bitta gwe kyoba okola sooka olabike fresh and clean. Fresh and what? And clean. Sente zijja kulabikirawo kawoolabise boddugala era ojja kufuna z'abamakanika eziriko oiro. Yes, naye bw'otukula ojja kufunira ddala buli obuva mu Bank of Uganda kwe tuli bulungi. N'ab'emikwano mwebale nnyo kuzuukuka n'ekikyuli. Emboozi zonna ezitambula ku mitimbagano buli live gyendaba ebaamu ikyuli buli akola live ikyuli buli kino kimayite simanyi family simanyi kino kinuwa mawaggali byonna ne bikeera ne buli ayina n'atayina n'akeera nange gyembera neŋŋamba yiye waki ikyuli erinnya liringa ringitoni buli posti gy'olaba upcoming longo upcoming ever upcoming bonna bawandiika ku ikyuli abato abakulu n'abakadde era ikyuli bakabaka ikyuli wavumye kabaka ate simanyi ikyuli osinga kabaka emyaka 27 ate simanyi bonna bavuya bye basesema bye balya kulinnya eri ikyuli nabategeererawo ne mbawangulirawo lumu January saalinda bwe nasooka maaso bandippira buli we bagendanga bafuula mboozi ebbali gye banywera obwenge bwa walagi banzirako mabbala gye siri situukanga ne banfuula emboozi ikyuli yabafuuli buli akola ekintu ng'ayeekutte ku ikyuli ikyuli ye golodi mu nfuufu edyasira ye yaŋŋamba buli bagenderere buli alina kyayagala okukola olina kwekwata ku linnyani ikyuli yennyonyi nyange buli omu yeekutte ku muntu omu ye pasiwaadi yaabwe madubala munze mwajje esaati alani sikini mwajje erinnya mu ikyuli
ate ne baddeyo ne banyooma. Tonyooma Ichuli, mwagalize bwagaliza. Yes, ayi Mukama Katonda nanyini buyinza mu nsi eno ey'ettendo teyina we yeekutte, teyina wadde empagi ye batugamba ye neetooloovu oluusi ogisangamu ensozi emiwonvu n'emigga bye tuyitamu ebitunyigiriza ffenna ng'abantu. Buli muntu alina ebimunyiga at one time. Buli muntu alina obukosefu mu mutima. Bw'ataba mulwadde guba mulimu, bw'etaba visa kuziba school fees, oba muzeeyi mulwadde, oba emmotoka yafudde, oba omwana alina ekizimbe jjute. Waliwo buli muntu embeera gy'abeera ayitamu. Mukama Katonda emuleeta ewafukamire ng'alaba yeggwasigalidde n'agamba Mukama Katonda kwata ku luno bw'otwala ono tujja babiri nyamba Mukama bambi. Naddala abo abasinzira e Bulaaya amaze emyaka mingi, abantu bawulize omutima gumuluma buli lunaku olukya, anti amawulire gayinza okumujjira nti sengaawe yali asigaddewo anti afudde tasobodde muziika. Ewooluganda gw'abadde asigazza ali ku mawanga ku Bwakadaama, kontrakiti tennatuuka weetuuka. Maama ennaku mu kiyumba tayagala giraga baba, bamugambye okuba ebbafu y'obundaazi 4, ayinayo amatamu n'amasipica ag'okukuuta. Anti Ramadhaani wulira ennaku ku mutima Mukama Katonda. Bakwatireko abali eyo ebweru, ate n'abakola okudda badde basanga abantu baabwe nga balamu. Abavuga ebidduka bavuge bulungi, abakosefukosefu bawone, abatuvuddeko bakimanye. Tewa Mukama Katonda gye tuva ate gye tulidda. From God we come, and to him we shall always return. Amina ya Rabbul Alamina. Sala ewedde, ewedde. Hey. Owulira ssebo, buli muntu Ichuli y'emboozi ye bakayanja bakaye kila kitu. Era ogenda owulira somehow ng'erinnya Ichulirize, somehow ng'erinnya Ichulirize. Buli omu alyekwatako nga nagamba yenze ennyonyi nyange nzaaliko ekitangaala ekiraba gye bagenda. Maulana and rain. Maulana and rain. How dare you? How dare? Amangu ago olwalabye Kabaka nga atudde abaana abo content abatawaanyiza twajjirwa content. Mu ddakiika 2 nga batandise dde okumimikinga Kabaka. Baganda tewaliyo muntu mulala. Regioni zonna gye zikoma okwagala Kabaka. Abaganda balina double standard batya. Kamba kunnyonnyole. Abaganda balina omuze kati gwe bali mu tukola ogutategerekeka. Bakulaga nti Kabaka tasobya, Kabaka tamanyiirwa, tawetwa, Munyango, Simanyani, Saalongo, ne bamuwa amannya gonna to describe his greatness. Ffenna ebitribe endala ffenna ne tukkiriza ne tugamba wow. Abantu ne bava e Bunyolo ne bajja ne bafukamira Balaam. Abantu ne bava e Viramaliya ne batendereza Kabaka Bagashumba. Ate Abaganda bennyini ne batandika laba Kabaka waafaanana. Laba Kabaka ayambadde kasaati kikano, ayambadde kikano. Kati abakomediyani babe batandise. Simanyi bakola ekifaananyi ng'ekiki. Baganda double standards. Same time bakulaga nti bamwagala nnyo, same time ate nga bamumanyiira. Bamukakanya ate ng'eno balaga nnyo nti ye noogeza oyogerako nga toli Muganda. Kololo otegerambo bakulaze nti baagala Kabaka. Naye bba ate bamweyogererako mu ngeri erifane. Ffe mululaga ebifaananyi bya Kabaka. Ne mubizuuminga, ne muzuuminga engatto, ne museka. Mmwe bennyini. Obanga omwana we waka tawa bazadde b'ekitiibwa, anaawa atya ab'ebbali. Kati mwabawaka mba musekerera Kabaka. Ab'ebbali mwagala tukole ki? Simanyi ndi webbali internet entawaanyamu naye tetulina kyakukola. Entawaanya. Shut up!
muli dikinga kabaka wammwe ate ne mwagala tribe endala zo muzirage nti kati senga ekifaananyi kya Maulana and Rain kikoleddwa Mutoolo oba Amoti oba Alex Mwangi oba ene comedian naaba nga yakoze ekifaananyi ekyo ono atajja mu kamera singa kati omuto gwonna gujjudde mu ssimu muteebe oba omutegedde screen ye yonna emalawo omuto gumalawo screen yonna singa yatuuse dda kivuluze kabaka ebbanga yonna kimanyidde Mmengo ebbanga lyonna ate ne kimala ne kyeteeka mu ddiba lyerimu nti ate kyagala nnyo kabaka nti kyo kirwanirira kabaka ebiganda weebityo bye bireetedde ddala kingdom yammwe okudda emabega binnowa mawaggali bisame same si muganda yeekanya mulugwala muli wa kalooyo kamuyingira wa bbulaaka kati nekyefuula mbu ate kyagala obuganda kyoyinza olowooza kikazini kya kabaka mbutoddamu okwogera kabaka nzizeemu ogenda kukola ki ggwe embwa yettake ogenda kukola ki nzizeemu simanyi akkirizibwa kabaka tomumanyi how do you say kabaka is aging is what is not aging is what kale bino ebyakalica mubiveemu nti kabaka abadda buto yes kale adda buto mukitwale we muti gwe oba obwongo bwo bukulaga nti 68 oba odda buto it's okay it is okay tisimanyi omusajja atazadde mu Buganda waafa bamuyisa manju kati gwe bayisa mu maaso bakuziika mu bbanga gwe bakuyisa mu maaso ne bakuziika mu bbanga oba nodda aba ebintu ebiri ancestry oba abantu bagenda bikomya ddi nfudde let's imagine nfudde siina mwana omanyi mukitendereza nnyo ti bampisizze manju banziise yes kati ofudde olina abaana gwe bakuyisizza mu maaso g'ennyumba ti bakoze ekidaala abantu bakaabye bakuziise yes where are the advantages and disadvantages? Which are the advantages and disadvantages of dying while you're having children and or not? Because the constant is death. Omanyi kati awate wetwetagiramu economics, mathematics. Omanyi kati wa economics tano siri wa mathematics ndi wa statistics. What is the constant? Oba oyina abaana oba oli mugagga oba oyina amayumba, the constant is death ofudde. You understand? Simanyi bakuyisa manju n'obudde bwe bakuziika oba bwanjawulo. Yes, kale nfe munziike ku ssaawa emu olw'okuba siyina baana. It's okay. Kati gwofa ayina abaana bakuziike mwenda. What is the constant? Abaana batunde byewakola byemukali mulimbo hoteli baze bagibba bagitwala wowe siyagirina kati teyazaala. What is the constant? The constant is death. Ekitegeeza ate oba omuziise ku makya oba bakuziise kiro oba bakusudde mu nnyanja oba ogudde mu kinnya, you are dead. You are not coming back anytime soon, not forever. So that's bogus talk. Your bogus talk. Era obeolecha in your mind eri ancestral. It is time of moving. Paradigm shift egenda kuleka. Ebintu bye mulimu byonna tebikya making a sense in this era. Simanyi yandoseza era gye tugendamu egenda diminifying ebyo byonna n'ebyabakabaka byonna. Look at the times then. Edda nga bakabaka tuwulira bawulire okumulabako naye kati socialization, apps and technology have brought everybody together. Chovola bamukeereyo mbuzigo bwamwe n'omanyira muwozi naye ng'edda ffe tumanya aba president n'abaana bo basanga ne kati mubasanga ku mitimbagano n'olowooza olw'okuba omulaba ku TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook kati muli kyekimu.
era ng'abantu be Uganda bwe mumanyira abantu b'ebweru kubanga edda nga tetumanyira abantu b'ebweru nga communication nga tewali nga distance yekuliyeti ng'olunaku lw'ofuna visa n'abafamireyo ogenda okudda olina sente oba tolina nga bakuwa ekitiibwa the fact that babadde balwawo okwogera naawe baogera naawe even mitendera with a lot of respect kati socialization yakijjawo obeera America ng'oli mugagga kaziniwo omwavu nagagwe owaayo oli eyo weeraga nga tetulina kisente naye nga si bwatyo walina okukugamba so therefore paradigm shift tekuleka n'osigala mu byedda era abaganda era musajja omuganda waafa bamuyisa mmanju atazadde yes kati obwaha ate eyeetuze bamutemayo butemi ne bakuba omulambo kiboko ebyo byonna biri ancestral biri backward byafuuka bogus kati omuntu eyeetuze kituufu omulambo gwe batemayo muteme ne bajja nga bagukuba kiboko ne gugwayo mu kinnya logic behind to scare off anybody who would want to commit suicide ekyo kyekyalinga logic behind yes does it make a sense anymore no tekikyakola sense in fact omuntu wasanga okuba omulambo kiboko he may consider you mad kati ebintu ebimu bye mwakolanga edda simanyi bino byabaganda ennone ezimu zivuddewo yes zivuddewo ennono zigenze ezimu zivaawo with time gye bayita paradigm shift tekuleka kati bantu bangi nnyo paradigm shift ebalese ngenda kunnyonnyolawo mu maaso ku lutalo ne palaso ababadde balowooza nti lutalo yewamaanyi ku palaso lutalo munafu nnyo ku palaso nkikuleetera mu maaso awo be attentive yes omwana yakola bino bagenda kugamba ekiri onywedde mu lujju bannange ekisibo oba tokimanyi kireke you understand ebintu bingi bikyuse kiriza okyuke n'omulembe naye bw'onoolemera mu bintu ebiri ancestral ogenda kwesanga oli mabega ng'ate tuli wala oyogere ebintu ebitakwatagana buli kinaabaawo nabagamba ebintu bikyuse ne mu madiini yes eddiini teyalekawo nnyonyi eddiini teyalekawo whatsapp google kati toyogere ti simanyi tetukosa oyina okutambula long era eddiini eyina otambulira ku mirembe giriwo n'okusomesa eddiini kuyina kusomesa ku socialization according to the situation naye ne mudda ku bannammwe ne mubasomesa ebiri mu ntaana gy'oli wagendayo nimwe mujjira ne bano simanyi nagenda mu ggulu tuuka mu ggulu ne lyeggula ne lisiriikirira ne batuula belief kasita ofuna delusion y'okubiriivinga biri mwe kyonvalanga mugenda omuntu akusanga nakamba ava mu ggulu nabo ne batuula ne bawuliriza ava mu ggulu nze wennatira abantu ba Afirika nti tebamuvinga pasita yabakuba kiboko polisi nemukwata ne bagenda ku polisi ne bagaa pasita yabadde atudisipulininga mute pasita waffe eyo society kati nzibu nnyo eri fragile oyina ogikwata n'obwegendereza loud and clear ebintu by'abantu ab'edda tebitambula kati balumbuye wadda ne bw'omutunuulira nange n'ontunuulira this is why nze mbeera n'abaana abavubuka abaana abato bonna boogera ku yikyuli abawakati yenze cause shift yeeno you must be in the paradigm shift or else osigadde kati balumbuye basigala leni mwe tuvugira si mwe bavugira tewali ngeri gyoyinza kuddaawo n'owulira bogasi oyo yagambye mbw ate nsinga Kabaka emyaka 27 simanya ate asesema bw'alya ne byayogerako tabitegeera Maulana and Rain lwaki mwakoze poozi eyo mangu nnyo bwe muti kati ekyo kiyinza sipakolinga abaganda ne batandika olaba abaana bamanyira Kabaka ebyo byembagamba ebintu byedda so what has Maulana's photo and Rain got to do with Kabaka ekyo kifaananyi kikwatagana ne Kabaka kati ffe balooya bw'okireeta noga ati era vodde Kabaka amuvudde atya delusion buli kyolaba okikwasa ku ekyo kyolowooza nagamba omuntu bwolwatuuka ku age 40 must belong kati abantu abamu kontenti waabwe wakwesiba Kabaka na Bobi Wine
Chovola baffe twamudiminifying abantu bali batendereza Bobi Wine ne mukuba ne mukibuga nesigala nga netala abantu nga bategedde tekina kuba it's not supposed to be the same. Always society y'abantu abagezi mwino bamu awakanya Bobi Wine ne bwafuka president God forbid inze y'omuku gwe basooka okunoonya muwozi project bakoleyo meeting tebampita nebage erinnya lyange lidita mu meeting zaabwe TV station ziri eyo bateesa meeting yichulinga gwe omanyi kye bayita yichuli the raw material ichuli the drug mu buli pharmacy shaka mu buli ocean every early in the morning is manyi amatu gafeedinga ku kigawulira. Consistency is what me have best. Every sawe I show up, the mere fact that I show up sawe toyinza gaba muntu yena nti omusajja si muzibu nnyo mu communicating muzibu dala. Ichuli trending every day nzembera wano nga sibimanyi Abudu yajja nangamba mwana wa mama wajimenya mu yonna wakati ididde nkujukiza tulina opira gwa TikTok ne ba Facebook bloggers wali ekabalagala tojjanga olidde tulina esaniya z'emmere 5 naye ojjanga olirwedde mulimu akamonde kalike nakunyumiza ku mudasiru be aware be there yes hey najjanga mu t-shirt nabagamba mulekera awuliriza ebivubuka ebyo nga mugaana Maulana and Rain tebena kintu kye bakoze kikyamu. In fact, as comedians, the photo is so nice. It is very good. Sikiinaako na buzibu bwonna. Era saagala labayo muntu aweneena. Musimanyi wano bavodde Kabaka. Munnange we bakutwala mu kooti to clarify on that oyinza ofuna obuzibu. Mwewale nnyo okuteeka sentiments mu buli kintu ekituusewo ne wefuna sentiments ne weefuula nga akola emmengo ne weefuula nga akolewa don't be sentiment ebyo ebintu nkugaye biri backward. Life is moving on fast gwokyali mu bintu bya dda weesibye ku biology ono biology ekifo ky'okwesiba kwa ideology weesibye ku biology abawala tobalaba balwawo tegera ideology ne beesiba ku biology neyeegeta ne time etuuka byeyeegeta ne biggwayo gwe tosinze Patricia Sewungu kwegeta kati after time babivaako because babakazi baba balwanyisa biology n'agigika amabeere n'agigika eno neyeegira alwanyisa biology. Nze siri ku biology ichuli ndi nnyo kwa ideology saagala sigala mabega ichuli tekisoboka frontline ame basis coward me na respect at all me don't I themself about Moet and NSC I will build the empire Kawil's entire I will employ Ugandans nobody can stop we not at all Palazzo Lutalo tuli ku paradigm shift wano wuliriza nnyo mu perspective ne perception y'abana Uganda olw'okumanyira ebisaawe n'abantu abaleekaana tulaba Lutalo wa amaanyi in the real sense Lutalo paradigm shift emuleka naye takitegeera n'abayimbi nno bangi and numbers don't lie tuli mu digital world kasita numbers zikutimawa ngowedde kati wotunulya ku numbers ate olwedde bapalaso bakompitinga namweno mu bisaawe Lutalo ebisaawe byokuba ne palasa abikuba era agenda kikubanga mwenda kakati ate wetudda ku digital bupalaso buli wala balutalo mulina okulwana mu myaka 5 jja kubanga tosobola kubanga anaaba n'ennamba ya just translatinga mu kisaawe olwedde mu kisaawe bapalaso mwebali ate ne ku digital webali kati Lutalo kiri palaso kyadagamba nti vamu eyo old fashion olde ku digital kyeyabadde akutegeeza mmwe muli awo musimanyi Lutalo w'amaanyi olaba talina ku social media. You cannot escape social media. Once you escape social media it means you have lagged behind and the shift has gone. Paradigm ekulese paradigm lyeddaala this is the shift. A paradigm shift eba roller coaster tokkirize kuleke Lutalo hey
Palaso mulabe edduka kamutereddewo numbers nga Lutalo akwasaamu nga Lutalo takwasaamu TikTok, Snapchat, streams. Nze Bruno ke yandaga streams ningamba pasi yandaga streams. Abayimbi mwino okumuvinga mu bwongo mwenna abali mu mentality y'ebisaawe n'obuukabuuka simanyi onoobuuka mpaka ddi bamanyi simanyi bakusibye bakunoonyeza million 2 focusinga nnyo ku digital numbers. Abo Lutalo ebyo ebyebisaawe mulimu mujja koowa mwagala okulya ku sente za streams mu changing game. Palaso kyakugamba nti you are better than me in the past. Kubanga ogamba kuyimba Luweero ayimbayo enyi naye kati ku digital wano mu kuyingiza nekiri kye nagambye ku Bobi Wine ayina 2 million followers naye ayina Spotify streams mutwalo gumu. Kitegeeza abamugoberera tebategeera kigenda maaso. Baraka mwana muto ayina emitwalo giri eri ku streams. Toyina kyomugamba naawe, toyina kyojja mugamba. Mu myaka 3 bwe abayimbi mwenna abatali ku digital if bubakeeredde nabagamba mwewandiise mu blog association mwagaana era maaso awo ndi wakuba serving empapula wadde nga campaign zazzeemu. Abantu noonya abaneesimbako ku bwa president mbalaba. Pulira bu Godfather ojja beera ready. Yenna agenda okujja okwesimba ku yikyuli beera ready. Akalulu kagenda battens nga kamaanyi era kagenda yita ku digital nga luli mbaddemu envuunula bibya mbadde nabeesunga dda bulijjo mbaga mujje tukyusa obukulembeze. Saagala beera nga munjogerera nti Isma neteekawo sivaawo. Jangu owulire oba obwa president wa blog obuyita bwangu jangu nkuyita mu campaign ziri open teweekwasa nti ate tewamanya nomination ziri wali ku ministry ya ICT. Jangu nga toyina mpapula olabe ICT bali omunsi Madamu Sebugwawo byonna gavumenti ebimanyiiko. Kati kankubakuba akalulu Segirinyo oli waddembo keetabamu togamba mbu wavudde mu kkomera akalulu akapya kazze. You understand? Akalulu akapya kakoze ki? Abantu balabanga Lutalo is their favorite. Simu ng'entawaanyiza nnyo. Good Lord. Kubanga njagala mmenye Lutalo abantu bategere. Balutalo b'amaanyi lokale. Era babajjo Balutalo bakyalwana nnyo ne babajjo. Kakati maaso awo Balutalo ne babajjo bagenda banga space yaabwe efunze. Why? Kubanga Lutalo yafuna dda ssente yeetegeka. Misaki yeetegeka. Abayimbi bonna abalwana okwetegeka ebifo batunuulire digital numbers zaabwe ne streams ntono. Kino kigenda sigala mbayimbi nga bamayinja ba Misaki ba Molini Nantume abayimbi bonna abali mu bandi abo. Naye bano abayimbi abalindi video nti okompitinga worldwide woba toyina maanyi ku social numbers you are wasting time. Buno obwana obuto bugenda bba ne numbers bu Violeta Katale and Kando Pink Ruth Ngendo nina omuyimbi omupya nayogedde ne Diamond Platinum. Naye kantereze essimu mbaleetere sitole yonna.